This is Inside Out. Alright, nkwaniriza ku SML TV oliyo channel najo sinzira webale kubeerayo bale kutulaba webale kutugoberera mwebale kuwandiika abandika comments tuzisoma tuziraba era ebimundoza tubikolako comments ezimu nsobolera ddala okuziddamu naddala ezina kyeziteesa comments endala oluusi ntera kulemererwa kuvuma oli avumye buvumi n'atulaba n'ebigiro naga nti abasirwa ababiri the two fools noga kati muddemu ki gwe kikuleesa okulaba abasiru omanyi nti two fools are seated ate n'obalaba kwegamba oyinza okwesanga nga gwe kasasiro because kitegeeza nti if the two of us are fools what we are saying is rubbish. We are dumping rubbish in you. So go over for say dustbin that the producers of rubbish are dumping their rubbish in you. So if you see cividam menga nyongera kubebaza basema ne banyabo okuzimba eggwanga lyaffe nyongera okubabuuza okubebaza engeri gye muzimbye abantu baffe njagadde nnyo engeri gye muzimbyemu Bigirwa badde mugamba wano nti Bigirwa tomanyi ng'oli muntu munene kati abantu baloza nti Bigirwa anaatera okunyira mu lubu lwabo oba oli abayinza okusaba ku bwa president in future if not tiboba okola unity government kati government y'ekintabuli muboyita okuteeka mu government yo naye osobola okumuteeka kale nkwaniriza nnyo ddala mu yolwalero nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Alright, ndine General Moses Bigirwa mbadde nnyomba wano ku makya Bannayuganda bakoye government z'abamagye unfortunately namwe abaagala okujja mwagala kwefaanaanyiriza b'amagye gwe weyita general bali bakola parade bambala uniform z'amagye baagala kweyisiza ddala nga b'amagye ekitegeeza nti kye twagala okujjawo ne kye tuleeta kumpi tewali njawulo oli okirowoozezaako Bannayuganda tetutegeeranga abazungu baatukola bubi bwe bajja wano baatusanga tukulemberwa mu traditional setups. Yes. Naye traditional setups ezo nazo zaabeeranga n'amagye mafumo engabo biki abagalagala tetubamanyi abagalagala bamukulu byabeeranga nabo kakati ne bali pressinga obukulembeze bw'ennono ababeeranga ba president ne baleeta ekigambo president ate nga kitugatta wamu amawanga ag'enjawulo mu Uganda twabanga n'abambowa naye ng'abakulira ye Ssaabambowa so si general era ye bigambo bikyuka bukyusi bitya bino byaffe bya wano biri by'abazungu beeri so Ssaabambowa yenkanaga ne general yabajeno mu magye gedda kuba yabeera CDF mu biseera ebyo kakati ne tufuna obuzibu nti bwe baleeta ekigambo presidency baakiyiya baasooka ne batunuulira obwongo bw'abaddugavu in the case of Uganda ne batutunuulira nti tribe ki ekitegeera amangu nti central region nti ye oba Buganda nti Buganda nti ye basobola okukizimba okuva ku kiri kye baalimu ne bakisitula ne bakireeta ku mutendera gwe tukyagala ne bagamba bali pride nnyo bazalawa ebya force tebagala kuyingira magye direct tebagala kuweereza mukopi bamanyira kuweereza kabaka kati awo ne basika another tribe ne bagiyingiza. That is northern Uganda. Bo bakkiriza okukola ekipakasi kubanga yo yali teyinaayo bwetyo nga iri awo social setup yayo nga si teri centralized nnyo kakati olwo batumikisinga abamanyi administration eri decent n'abasobola force okola force y'eggwanga amagye g'eggwanga batumikisinga batuleeta awamu
mu kutuleeta awamu bali abaakola ki abayingira amagye ne batuuka ekiseera ne banegguka nti alina omuliro yafuga olina okuba ne fire kati nekivaawo mwe ekyekitiibwa kyammwe omukulembeze abamuteeketeeke omukulembeze aba wamaanyi abamuyonjo omukulembeze tebabalaga mutuukako ne bakimenyawo bali abayayi ne bakwata kubanga njala okutegeeza Milton Obote yali tasitaninga any chance okupanuwa okufuukako pulezidenti wa Uganda. Why? Because abantu baawano bo baalookingira mu kyabwakabaka ne beerabira nti Uganda kati evudde mu kiri ekyakyabazinga kabaka biki kati tuyingidde mu Republic of Uganda. Tebaategeera Republic ekyo tebaakitegeera. Obuyinza bukoze eki butambudde. Actually baalowooza nti even in the Republic the kabaka shall continue to rule the country. Kakati awo ekintu nekikola ki bali bamaze okufuna inspiration nti fe balina omuliro ffe tufuga tusalawo anaafuga oweffumu takola kakati bano balemedde mu kino naye nga government establishment ezisinga zonna ziri wano zitambulira wano kati muviyo ne gujja tugenda okumaliriza nga omukago gwa 62 teguyiise mu 64 64 awo baali basika musike 66 ne gwabika kati emundu kasa yayingira mu byobufuzi bya Uganda direct mu 66 ne amagye gavana wali magamage waffe batikatatawo ne zijja ne zisala Nairo ne zisala Mabira wuuyo bweyogerere ne batwalaganya sitting president wadde nga yali kabaka gavumenti egudde okuva ku olwo amagye tegavanga mu byabufuzi byaki ebyobufuzi bya wano ye determining factor esooka era kumpi esembayo ekyo kyennyini kye baagala okugjamu that's why baagala okuleeta bijirwa amagye gaveemu naye nebigirwa ge baagala okuleeta yeegomba bannamagye yeeyita geno no ekyamagye kikyali kizibu ekyo kifaananyi kyamagye okijja mu byobufuzi kikyali kizibu Geno Museveni yabadde ne chance okukizimba ekyo olwa time gyafunye time neneko ebadde mumala okuteekateeka ebyo byonna n'akendeeza fakita yaki y'amagye mu byobufuzi kati gye yeeyongedde okusigala ku bukulu kati ate gye yeeyongedde ogakomyawo kubanga between 2001 ne 2011 amagye gaali gagezaako okwekondakitinga inemana nti balina we bakoma okuditamininga ebigenda mu maaso politically kati ate be bali ku far front yamala okubamatiza nti you are the power and you are the authority enze okubeera wano mu ofiisi eno mwe ba first beneficiary bwe musiruwala ne mundeka nenvaako abajja temubamanyi nze mbazimbye wabuli dakika abaaba wa history kuva mu Fronasa bwe yatandika nabwo obwo wuuyo NRA okitegedde paka wetwogerera eno UPDF transformation eyo yonna abeera gibawaako lecture kati ne bamanya nti ffe eggwanga lyesigamye ku ffe amagye kigalowooza yes amagye galowooza nti lyeggwanga that is true gamba nti kubanga gatera okugamba nti ffe tuli zikira kulayijinga nti ffe tuli stand by abo bakola emibiri gyabwe gy'ebyobufuzi bwe biti we must come in to save the country so bamanyi nti nga mwenna musiruwadde they are the last resort naye kubanga wakati mu kusolovinga the army question ne mukola constitution bagamba tutekemu n'ababaka babeere mbawulirize ebigenda mu maaso abakiikirira amagye tutekemu 10 olwa historical problem y'amagye ngira balowooza amagye gajja kuba decent gajja kuba closer to the civilian authority wabenga tewaliwo obuzibu gamanyire nti to work with the civilian authority kiganye era amagye gategeera bulala n'abantu bategeera bulala kiganjitya mu parliament amagye gye gali
Amajeje gali kituufu. Era bannamagye bempi b'amagye tebakolangako ffujjo. Naye tebalina neutral Mwe ba position. civilian mwe mulinnya ku They are mmeeza n'okuba supposed to be ebikondo. neutral. They have kept their neutrality. What have they done? Ah. Who has misbehaved in parliament? Very serious. Owekitiibwa Katumba Wamala. Yakola ki? Yakuba Zaake Katonda amwabya omutwe. Yamukuba? Hey. And Ekyo he was okwasiga an wayita army okulwana. representation. That was in the defense of many others because Zaake had become a rogue. But Yali avudde mu state naye, of mind. it was not the responsibility of General Katumba Wamala. Because parliament erina enforcement yayo ekola ebyo. Oli just member. Ebyobwajjeno bye n'obyo olw'okuba alina omukono oguzitowa bikoma wabweru waki. Omukono gwe guzitowa. Yanti yagutuuza ku Zaake. Katonda amugye mu bulamu bwensi. N'aguwuliramu. I like that. Why? Zaake actually ate gulabika omugu gwa Katumba Wamala omukono gwa Katumba Wamala lyali ddagala kubanga bukyagugunda Zaake Zaake yakkakkana teyasigala kyetimu yatereera mugo simanyi kiri mu mukono ogwo ssebo. So tetunafuna solution nnyo ku nsonga y'amagye kyova olaba. So do you admire Uganda's military? Ogyegomba? Uganda's military transformings okusinza ku history waffe erinawo enjawulo entonotono but kyetanaba ate nga kyekisinga obukulu kyetanaba kwansalinga kwe kumanaginga transition. Tetunafuna chance eyo so tetusobola gitestinga UPDF nti it's a professional army tenakolayo transition. You doubt its professionalism? An army that announces for applications to join it, interviews those who join it, trains those who join it, commission those who join it, deploy those who join it with a clear structure of promotion and growth within the military, and retires professionally those who have served. What more do you need them to do? Ebyo to byangu be nnyo professional? Simon. Byangu nnyo. Buli nsi ebikola ebyo because amagye bagazimba buli lunaku. Amagye agakuze ge bayita amagye professional army ge magye agamanaginzeko transition. Ensi neetagwa ge bayita amagye naye amagye nga tegana managinga transition muganda wange esigala ekyali militia ya muntu ogu. Militia? That's what you call it. Lwaki bwe lutuuka ebintu ebiba bitabuse nga jjajja agenda bajjayo kale entuufu. If they are professional bajjayo kale entuufu nti bannaaye ebintu bitabuse jjajja akola ki agenda tewali kyakulwanyisa kisigala mu balakisi tebakulimba. Helicopter bazisitula waggulu emamba bazireeta ku kkubo okiwulidde. Because their duty is to maintain peace. They are protecting some political interest. Amagye gaffe wegagenda okubuukira olutindo galusale gakkirizibwe n'okuwa lecture military lecture mu nsi ez'enjawulo nga tulabye engeri gye beekondaktinzeemu okay? Engeri gye beekondaktinzeemu nga tukoze eki nga General Museveni avuddeko kati olaba it is the same army ekola political statement negamba nti after General Museveni no one is going to rule this country waba tavudde muffe the military fraternity. Kati atoyinza agamba nti that is a professional statement. It is a political But statement. It is a statement of fact that given your naivety as civilian authority, given your disorganization, name if you know kati nga bw'ogiraba because you are a victim of them, it is clear that after Museveni we must have some kind of civil military arrangement before we go fully to civilian. Kakati obadde owakanya ki ekintu kyange argument yange kugamba nti tegali tested. Tetunaga testinga. Baneeyisa batya nga General Museveni avuddeko ng'ate Muhoozi si yazzeeko. Gwe oyagala Muhoozi aleme kuddako zeekaani. Ate olaba kati naawe wafuna fever yakukwala ki yakukwata. Tell me, let's be serious. You're a serious political analyst. Yes. Who do you think is ready after Museveni? Let's be serious. Anti abantu kabalonde. Ani. Constitution yegamba kulonda. Kwani. Abana abeesimbiyewo. Ani gwola. Gwenga gwani gwola. Who do you see? You are arguing as if you were captain.
oba major oba You know, me, I'm a realist. I don't see any politician here prepared to rule after Museveni except Muhoozi. What I would only pray that you keep prepared that when Muhoozi comes, he does not stay longer like his father. Afugeyo 5 10 agende. Ayinza okufuga 5 oyo. Oyo gola boy. If your civilian authority is growing, afugeyo 5 n'agende. He's not a young man. He's 51 now. Oyagala tufuula bajega. Tetuli bajega sebo. He's 51. Omuntu ajja kujja okufuga ng'ali mu 56. Omuntu analemera ekintu omulaba. Amaddu gaalaze, okukanga kwakoze tanakikwata. Abakanga. Bwakikwata kisooka almost half of the elites bagenda mwekizayo. How? Ekyo nkubuulira. Hakuna. Nze nkubuulira. How? Almost Uganda like such a friend of Muhoozi. How do they go to Ekizayo? Where? Why? Where they meet and interact. No. Tukirabye abadde atambula all over. Nze ali Kilozi nga ndaba abantu bolooza nti abava e Makerere bonna baagala ku meetinga Muhoozi. They are his friends. How do you say half of them? Baagala ku meetinga lwa. Okay, why would they go to Ekizayo? Bulabya byakulya. Why would they go to Ekizayo? Why would our allies go to Ekizayo nga Muhoozi president? Kakati okujjako nga tosoma tweet ze. Naye oba osoma tweet ze njala okutegeeza nti the elite class, half of them bajja sooka teeka koona. Buuliza nti waayo omusajja ali biki? Agumiikiriza other opinion tagumiikiriza. Nti waayo omusajja musibira mu bbwa yennyini nti mugira mutambuza. Sijja kusoma. You know now these are the theories you create. Not creating theories. I can tell you for sure that kubanga nze bwakwata kankubulira amazima. Bwakwata nga process sigibaddeemu. Nsooka kupyata kwaza. Nawe ogenda oli mu madduka. Nsooka kupyata kwaza. Yeah, I actually think save for ebintu bibiri byokka bye nnina mu question mark. Nti either is Muhoozi as tolerant as his father. A tolerance eyo tagiina. Because his father is very tolerant. Yes. Can he be as tolerant as his father? No. Why do you say no? You have not tested him. No. We have not tested him. We have tested him. Twalaba ki yatuusa ku Kakwenza, my friend. Is there evidence that he was the one? Hey, he was the command of that operation. Twakiraba bulungi nnyo. You confirm? Beyond reasonable doubt. Era nagaana okugamba nti abaana bakumpeeredde ki? Kadoozi. Kadoozi. That is how General reacts. Kakwenza naye n'akola ki? N'atema. N'ateeka koona. Kati ali eyo. Kati Kakwenza okomawo kuno kiba kitegeeza nti essuubi ettono eri okukomawo kuno. Asuubira kukomawo ng'abantu bavuddeko. Naye omanyi kye kitegeeza So, ekyo? two things I think. Other than the test of tolerance, that I can't be sure that Muhoozi is as tolerant as Museveni, and then the other question of kati ye Museveni ayina nze nina ebintu byemulabamu. Nze ndowooza nti Muhoozi would be a better president than his father. Ayina byatasobola. Naye ajja kusinga Museveni. That's what I think. Ayina byatasobola. Bigirwa? Kati Museveni atutambuliza ku tolerance, okay? Ne intelligence. Ne concealment. Akweka enjeru. Kukweka ati. Akweka enjeru baba togirabamu. Yamanyi ekisamu, yamanyi ddi lwasala omuzannyo. Ako. Ekyo kyo azannye bulungi. Then ekirala intrigue kafulu. General. Intrigue. Eyo naye emukoledde nnyo. Intrigue. Museveni. Gye muyita divide and rule. Intrigue. Museveni. Mu kukola enku ezo ye kafulu ku ebyo kyova olaba akugamba I am the biggest consumer of intelligence. That goes without saying, even if he didn't say it. Any president who comes will be the biggest consumer of intelligence. Because the commander in chief. Mulimu ba president abajegajega nga alina byatamanyi bingi. Kakati ono intrigue emukoze bulungi. Olaba kye yakola NRM mu Busoga. Nazimbayo camps.
Kasule Lumumba, different camp, Secretary General. Lieutenant Rebecca, different camp. Chirunda, different camp. Ate naletayo tuba batuufu okunenya Museveni for those Busoga camps. Naletayo younger blood, ani ono Owena Mutumba Namuganza, eyo nayo different camp. N'atambuza bonna balipotinga, bonna balina sente, bonna bagenda ku ground edge. Kati ye bwati waze atambuza ebintu. Kiraba Muhoozi kuba na bukugu bunyiga mapeesa ago. Okujjako nga n'akyuka bukyusi oba n'afuna abawabuzi abakugu ba Simon naye simanyi oba munaafuna gati ezimuganda ndaba ng'omumuti ennyo Okutya Muhoozi tumutya ng'olina byabusiru naye muti why would I fear him if I'm going to tell him something sensible? Why do I fear him? Because I can tell you I am convinced that Muhoozi will make a better president than his father. Because Museveni abeere wa kyalo ino ekitegeere ekyalo mwa Museveni kyafutufugiire mwatufuze nga bakyalo like villagers olwo eyo yakuliire nebyayiddi ni history byaga yobiwulira omulembe gukyuse guli upside down ogwaife guno ogwa artificial intelligence ogukyuse Muhoozi n'agufiitinga munaagutegeera kubanga methods da Museveni dakoze isofuga abana kyalo tirisobola kukola ng'ona ibi nze nkali kuba convinced kanongera omusitadinga era bw'oba omutuuseeko doubt Muhoozi's competence bw'oba omutuuseeko iddamukoba other than being a general nze nkali kuba convinced. First of all, he's professional. In what? At his work. As an army man? Yes, he's professional. Number two, is friendly. Professionalism okutula kunga ukali kitegeeza a technical worker. You having a technical he has commanded battles and won. Ochidi nti taitangayo taweza bantu batano beyakaita yoku. Ni Muhoozi? The man said, I've just killed 30,000. Nenda neyongere kumbe ku level ya baba. Sasa dali kwasa abantu emino wane ebuni wane Kongo. Ochidi nti ojeno Muhoozi tabukaga ku mulambo taidibwe gufanana. How? Yagwagana. He was in war. Where? In northern Uganda. This man has been in the war zones. Uganda was spending 200 million per day okuprotectinga Muhoozi nga ajire mu north. Where? Era we yali wona tiwaliwo okuwaira esasi erigwawo. Embozi mugitola. Ate nze ndi kuwa facts. Era iwe mukoba oti Jeno Mwino yakobye nti. Jeno Mwino. You were spending 200 million. Mukoba nti? Jeno Mwino yakobye nti. General Mwino. Yes. Yes. Because Uganda was spending 200 million to protect him. Ngambe Muhoozi nti General Mwino. Why not? Because we are all on the front line. Aguba mupiira ifena tuligubinga. So limakuloza nti fe tuli bafala ino. So both you and Muhoozi are generals? Me I am a general in my constituency of politics. Kuba nze interacted na akalwana akalidirwana. Yafunye challenge ki yabereka wevu ibanga lyona lyona. Aidi chapati nebidanda aliwe biwoma. Tabidi. So in any case, I'm more experienced than him. In what? But in lifestyle. Timunafiye. Era tienda omfune bubise. Aye ndibwo ndokutegeeza. Leadership yetaagamu abantu abaidi embere enzibu. Okay. Bigirwa, you are not answering my question. Let's leave Muhoozi and Museveni aside. Muhoozi out, Museveni out. Which other politician do you think is prepared to lead Uganda? Kati Uganda nga bweri. Be honest, speak from your heart. Uganda nga bweri olwaleero. Ekisooka ekibuuza ekyo tekyapyaringa. Because no one knows what next. Simon Kankobe, no one is sure that he is the next president after Museveni. Not even. I have asked you for your choice. Who do you think would best fit in Museveni's shoes? Ndakuba nkulimbye. Because ndiramu ekibuuzo okusinziira ku circumstances ediriwo. Circumstances ediriwo tividiani yagukuba munda. Factors zidika risinga.
factors But you imagine that anybody else other than Muhoozi can become president. Ndikwenda okutegeeza, njagala okutegeeza nti any person asobola okuimaginga anytime kusinza ku kiriwo. Waziraidi president kyali kuirako. Not even Muhoozi, not even Kyagulanyi, not even General Museveni himself to sustain power. No one knows what next. Really? I'm telling you. Or you don't know? Nze ndikobera okusinzira ku mbeera nga bweri. So you have not heard of the slogan of Museveni now, Muhoozi next? Edo personal opinion d'abantu sekinoomu abawagizi baani abawagizi bono. But what is the reality? The reality is the political situation is complicated, is intricated. That we cannot determine who our next president is? No way. Really? Nze ndikobera. Tuli mu situation Congo, a third person is now the president. Omuntu yali wokusatu murezi is now the president. Aero bona bwe biri kumujira. Amutwala kagwire. Anti nze ndikobera. Politics muzibu ino. Tali straight yati nti tukisetinze onze bwe nvaaku ono nakigema. African politics. Simon yodda kubona nze ndikobera. African politics. To the contrary. Yes. Me, I am convinced that after Museveni, there are only two people who can make president. Robert Kyagulanyi Ssentamu and Muhoozi Kainerugaba. One of the two will become president. I am certain on those. You are saying you are not sure even of those. Any other person may emerge. Iwe ogirire ku mpiyirizi nge bagyeta mu Lusoga. Ogendedde ku mpiyiriro eyo okukyamuukirira okuliwo. Those who support Muhoozi bateekawo okukyamuukiriza abantu awo kwa bulijjo. MK standby generator n'abakyagulanyi the same thing. But what is the reality on the ground? Factors is driving. The Ugandan is no any other person other than Muhoozi and Kyagulanyi. The next presidency will not be determined by popularity. It will be determined by the situation enabeera waawo ne political calculation is not popularity, my dear. Eyo factor ate ejja na luvannyuma nnyo nti tukikuute naye kakati tukoze lutyo kikakkanya tuyiteyo akasajja kali. Just nga bw'obiraba ne Sudaani tuyiteyo akasajja kali tukakkanye ne kali tukateeke ku boodi oba oli awo kajja tukwatira abaawo. In that circumstance nze nkubuulira olaba amagye ago. You are complicating things. I thought it is a sure deal that after Museveni we have Muhoozi. It is not a sure deal. Kati kankubuuze. Okimanyi nti mu State House mulimu enkwagulo. Kampusi mweziri. Tokimanyi. Kati nze kankikubuuli kampu mweziri. Gazagala bwa president? Mulimu kampu y'omuko, mulimu kampu y'omutabanyi, mulimu kampu eya jjajja kennyini. Jjajja wa Mutabanyi. Kati jjajja wa Mutabanyi. Naye kakati kampu y'omuko etambuza etya? Erina maama n'ebigenderako. Kwa nekyo tukyebuuza ekyo, maama kyo yataagaliza Mutabanyi we. Ekyo nakyo ino kikuba mu ttooki. Naye ani yali aganya tamwagaliza kwata kyogerangako? Why would Janet Museveni oppose the Muhoozi presidency? This is Harun's son. Why? Tusinziira ku bikolwa ebiba bigenda mu maaso. Janet does not speak anyhow in public. Anti kati kankubuulire. She has not even sided with either Muko or the son. Kati kankubuulire. Tumanyi omuntu anaafuuka president. Mu by'okuteekateeka. You mean mu kibalo mulimu n'omuko? Ebintu bingi nnyo ebikyakyuka. Simon. Tosobola mululinga oto. Kati nze na research gwe nali nkola wabweru w'eggwanga wano. Nga n'abasajja baabwe benjogera nabo bali awo mu Europe b'amaanyi nnyo. Ng'ate mu kifaananyi balina aba. Nga balina Muko, balina Nobert Mao. Wanje? Kuba president? Kuba president wa ng'ate bo babiraba.
Kyagulanyi tebamulowoozaako Museveni out Muhoozi out. Kyagulanyi bamufulumya bw'agenda ebweru akola shows mu bbaala na bannayuganda. Tagala ku attendinga serious meetings ez'abali abamalayo. Strategist. Ati okwekomitinga. Ne bagamba that one is a joker. He's just an artist. Ayagala ki popularity ya bulijjo. But power game tasobola gizanya. Ne bamuteeka wali. Otyo. Ne bakwata musajjawo. Ne bagamba according to his attitude towards everything is not fit to become a president. MK. Naye ne bamufulumya. Ne bamuteeka wali. And tosobola ku underratinga influence yaki y'abacherupawo. Ne balowooza nti our next president can be Norbert Mao. Mu birowoozo byabwe mwebali anti okuleeta president kuba kati wano olaba God forbid singa bakugamba nti owaaye ekimanyi nti jjajja tagize nga tava mu buli tazuukuse. Ekisookera ddala ani asooka okumanya maama kubanga yalina direct access. Yamanya nti jjajja tazuukuse. Kakati maama asooka kuyita ani bawalabe kubanga maama aseera naki n'abawalabe. Jjajja mujje kitamu asirise. Kitamu akoze eki? Asirise. Tukoze tutya. Abawala ekisooka bajja n'ababba baabwe mu mbeera eyo. Olaba omuko wasooka okutegeera. Ng'omutabani tannategeera. Omutabani tannategeera. Wayinza okubeera waawo okweteekateeka ate okwenjawulo kwanza. Nga tetunnategeera nti jjajja asirise. Butereevu. Okwenjawulo. Omutabani n'agenda okutuuka ng'ekibalo kikyuse. Nga waliwo ebikyuse ebiyitirivu ennyo. Ne mu deployment ne muki. Kubanga maama naye si musambi wa bulijjo. Si musambi wa bulijjo. Kakati ebyo bibalo nno bya munda ddala. Ffe population tetunabiyingiramu. Nejje ebiri bitambula. Bali wali mu ntabiro w'ekintu wekitandikira. Kati jjukira ow'eggulu tanakola ki? Tannabitegeera. Ali mu kilomita 380. Ani amukwiroga nti Mao, where are you? Ow'eggulu tamumanyi na mu nkekeera. Aba tannabitegeera. Tannabitegeera. Ate jjukira naye alina ka gavumenti kalambe eyo. Okiwulidde? Kakati awo mweyo embeera wabaawo ebibala eby'enjawulo, amasimu ag'enjawulo ku international level, enneeteekateeka ey'enjawulo balyoke bategeeze population. Tijjajja asirise. Waliwo akatima akakoze eki akaweddemu omukka. Naye ekyo manyi kye kitegeeza ekyo. Kuba tulina obuzibu nti waliwo population iffe eno gye tuli ng'oli wagategerera bwe pa ng'agikoleeza bajaaji. Kaweddemu abo bali bwe bati. Wagitegeerera. Ngandi jjajja asirise. Nti abaaye tokoterawo. Tamanya wava mafuta. Ekkubo lino ne balikola ki? Ne balizingako. Kati ensobi ekolebwa ye response. Eri bano ba ya security. Olwo eva ow'omwana oba eggulu. Nti omwana olwo ajja kwagala okukozesa amaanyi. Okuzzaayo baddeeka. Okutekinga control alage nti ali mu control. Kati waliwo okugamba nti abadde awo ebiragiro kakoze eki? Kaweddemu. Kati gwe ebiragiro bijjeewa. Tuganye. Oba otumalawo tukole ki? Olwo nga bagaana bakolera ani? Kubeera ne mu kugaana bateekwa okuba ne gwe bakola. Olwo bagaana. Anti mu kugaana. Nga bakolera ani? Kati awo mu kugaana awo meeza wezijjira. Nti banayo okuwoza ekintu kino eggwanga okulikomyawo tuleme kugenda Somalia ya 91-94 tukoze tutya. Nti muyite Kyagulanyi. Muyite gundi. Muyite Bigirwa. Muyite gundi. Tulabe ekyokukola. Olwo babikola tutegedde nti jjajja asirise obanga olwo tutegedde. Olwo tutegedde nti bano babiyingiddemu. Kuba babiyingiramu abo oli ajja kwagala ositula eryanyi lyonna ajja abasuppressing asuule emirambo gyasuula bagaane nedda sibo abaavu akoze eki? Agenze. Agenze. Gwe tokyalina kyotugamba. Toyina kyotugamba. Tuganye. Asuule emirambo giwera 2-3 kigaane.
buli nsonda y'eggwanga egaane ogenda kikola otya kati circumstance eyo nga ffena tufuusaani rule enefulwa imajinga n'abalyako obukulu so bigirwa mu bwongo bwo tomanyi pulezidenti wa Uganda addako mu kiseera kino ayinza n'okuba nga yenze I am telling you gosaaga n'ebyobufuzi babinayisa baatuula ku ntebe olowooza ababazi abakulu tebaaliwo nga circumstances ziriwo zigamba bannaayi katutuzeeko kyusi agira akikwata bwe tukola ki bwe tweseetinga the circumstances can avail nga gwoddako nga president kati kisinziira ku obadde ozannya otya kati nze oyinza okumbalira ewala mu byobuyinza nze siri fala kweyo levo nze siri wala nnyo sijja kulimba ku byobuyinza tebakulimba nti omwana bw'ajja kati ayinza okujjukira nti eriyo bigirwa ate nga lwaki okujjako ng'asoose tunyigirawo naye ate ogambye nti olujja mubananyiga nze siibeerewo kwanza onaaba odduse nyinza okuba nange nkoze eki omanyiza abantu nabagamba nti jjajja bw'avaako ne bifuuka bya misinde onoonyezanga nti wa mirundi egi ebiri bw'oba tondabye ku tv ku tiimu eri mu kwogera nti bannaye mukakane kati obuyinza ffe tubulina eitha nga nze ayogera oba nga wendi boogera naye nga oli mu bifa nga bwewakolanga mu Sebagala ayogera oli mu bifaananyi okibulidde nga wendi olina kunoonyeza ku street ku mirambo egikoze eki egigudde kuba siyinza kubeera musiru kuleka transition mu mbeera yonna gyebezeemu olina ogirumba nga siri akita zimanyi kyekitegeeza so gavumenti bwekyuka tulina kunoonyeza ku tv ng'oli mu boogera ekiddako oba mu mirambo egigudde nga bagezaako wewokaawo naye siyinza kubeera spectator nange ninde egavumenti endala ekwate kubire ng'oli kamuli munaki ekiri eyo koze ebisadde batamu ensobi batate baffe ze baakola nange nziddemu bwetyo bwe tumaliriza ne General Moses Bigirwa ku kya pulezidenti addako tetukanyiza ndowooza omuwulidde bw'atyo bw'akitemetemye senior political analyst ebintu bye bitera okubaamu kye bibamu bw'atyo bw'atemyetemye aga nti Uganda weri olwaleero tewali amanyi pulezidenti addako ab'enani bali convinced nange ndi convinced nti pulezidenti addako ye Muhoozi Kainerugaba Museveni now MK next ab'oludda luli bali sure nti luno omukulu yatulagamba nti 2026 nkomawo yabagambye bazimbe eggaali ali sure nti eggaali gye bazimba ye pulezidenti addako bwetyo bwe tumaliriza leero nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.